Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Katonda ne Mama Namugereka bawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyawaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Katonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzaala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wetakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu guluka weyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu. Weewaawo tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'olwaleero okuva ewa Ssalongo jjajjaffe Kawumpuli era nga mukama waffe nga yakola ku nsonga ey'okututeera amagezi. Abaagalwa njagala kubawa akagero kano mu timelines ez'emabega kubamu ku bakatonda abaaliwo naki kye baatambuliramu. Mu biro eby'emabega waliwo bajjajjaffe omu yali amanyikiddwa nga Goroba yali akkiririza maanyi ag'ensozi era ng'afunayo akadde n'agenda n'asula ne mu nsozi era nga newe yeetooloozaawo ennanga oba ze tuyita ensozi ez'obwamuwanga era n'okwetooloola obulamu bwe bwonna ne weebeera nga yatambulanga n'ensozi zino mu kiwato ne necklace era nga akkiririza mu maanyi ag'ensozi zino. Kituufu galimu amaanyi mu nsozi zino oba abamu ze muyita crystals. Naye ate era mu kadde ke kamu waliwo omusajja eyali amanyikiddwa nga Bbaale yali muvubi wa bulijjo era nga tetugamba nti nno ekiseera ekyo waali tewaliiwo ddiini mu Buganda naye wandigambye nti yali muntu wa bulijjo nga tafa nnyo ku bintu bya mwoyo. Naye luba lumu we yali ali ku nnyanja Nalubaale avuba ennyanja n'efuukuuka ng'ali buziba. Yalaba nga ddala essuubi limuweddemu. Essuubi okubeera nga limuweddemu Bbaale yagamba Katonda ntaasa ku luno naakuweeranga era naatenderezanga erinnya lyo. Yalaba ekitangaala nga kiva mu mutima ne kisaasaanira amazzi gonna okwetooloola we yali ali era embuyaga eyali efuukuuse neesobola okubeera nga yakkakkana. Mu basajja bano ababiri oba bajjajjaffe bano ababiri Goroba ne Bbaale, Goroba nga newankubadde yalinga tafangayo ye yazuula ekisumuuzo ky'eggulu era ye yazuula we yafa ye yasobola okubeera nga alinnyisibwa mu kibiina nadda mu kibiina ekirala. Omwagalwa, kyonna ky'okwesa wabweruwo kyetaagisa kikuyambako naye ekikulu mu ggwe, ekikulu mu lugendo lwo kye kiri mu ggwe. Ekyo njagala mukitegeere. Mugenda kukola byonna bye mukola mugenda kukola byonna naye we mutaazuule Katonda abatuddemu sinakindi muyinza okuddamu ne muzaalibwa mu nsi ez'okusatu. Mukirowoozeeko. Ekirala kye njagala okubeera nga mbagamba, ne wookera ku makya n'ofuna amazzi gonna ag'ensi gonna ne bakunnyikamu n'okkirira n'otuuka ku bbotomu y'ennyanja n'omala n'okomawo, tekigenda kujjamu kizikiza kitudde mu DNA yo. Oba okitegeera?
newe bakubatiza buli lunaku oba buli mwezi oba buli mwaka tekigenda kujja mu kizikiza. Newe bakukomola ne bakukomola buli kiseera nga we bakomola nga bakuddamu era ne bakuddamu ne bakukomola era tekigenda kukufuula maanyi ga mwoyo. Kibeera kyekimu. Yes. Okubatiza kwa muliro okutudde mu mutima gwo n'okkomola kwa munda ya muliro kwezuula. Period. Kwezuula. Kutegeera buwangire obwo. Naye ate buli woosinze ebiri wabweruwo togenda kuwangula kubanga Katonda atudde mundaayo. Lubaale gw'onoonya ali mundaayo era yakukola era yeggwe Katonda akuzibwa. Kitegeera omwagalwa? Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti. Mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange. Abaagalwa, mbaaniriza okubeera nga mussa ekikoowe eky'amaanyi ekyebuziba nga muyingiza omukka ate mmale mugufulumye. Abaagalwa, muteebereze nga waliwo obuguwa obw'ekitangaala nga buva okuva eri ekikula kyo busaasaanire ensi n'okwetooloola n'obutonzi bwonna. Omwagalwa, buli w'onaagenda okubeera nga ossa n'ofulumya obuguwa buno obw'ekitangaala, kkiriza obuguwa buno obulabe ng'oteebereza nga busaasaana era nga bukwata ku buli kitonde kyonna oba ku buli kintu kyonna ekikola eky'ekikula kyo ng'omuntu. Era olabe nga obuguwa buno bukugattaganya wamu ne maama wo Nattimba wamu n'ekikula kyo. Era obutukuvu bwo obutaggwaawo n'amazima go nago gabeere nga gagattagana wamu ne maama wo Nattimba. Omwagalwa, teebereza obuguwa buno obw'ekitangaala nga buli kaguwa konna k'oteebereza kayina ekiruubirirwa. Abaagalwa, buli kaguwa ako kaba kayina kye kakwatako era kaba katuddemu ekirungo eky'omutonzi eyatonda obutonzi bwonna era n'ensi yonna ekwetoolodde nga kye kirabo eky'okwagala. Abaagalwa, olunaku olwaleero nze Ssalongo Kawumpuli njayaana okubeera nga mbabuulira ku kwagala oba amayengo ag'okwagala ag'obujjajjammwe. Buli mwoyo gwonna oguli mu nnyama oguli ku sseŋŋendo Nattimba gwali gutambuliddeko mu mayengo ag'okwagala. Gwali gutambuliddeko mu mayengo ag'okwagala. Guyinza okubeera nga gwatambulira mu mayengo ag'okwagala mu bulamu buno oba nga guli mu bisolo oba nga guli nga guli wamu n'obutonzi oba nga gweyagala nga ggo oba mu bulamu bwagwo mu ngeri emu oba eb'endala. Buli mwoyo gwonna gwabbulukuka ku sseŋŋendo Nattimba mu kadde kano okuviira ddala mu bujjajjammwe musobole okubeera nga muyambala bunyama okwagala okwo kwonna kwe muzze mutambuliramu. Era musobole okubeera nga mugattaganya okwagala okwo okubatuddemu okw'ekikula kyammwe mukugabane. Omwagalwa, teebereza emyoyo gyo gyonna oba emyoyo emingi egikola nga giri bumu wamu n'amayengo ag'okwagala. Teebereza amaanyi omwoyo ogwo we gubeera nagwo mu buli kitonde kyonna oba buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo Nattimba n'ekiteebereza amaanyi ago ag'okwagala gwe wabadde gatambuliramu mu bulamu bwago ogw'obujjajja bwago emabega. Mumanye ejjengo ery'okwagala we libeera eryo? Omwagalwa,
munda yammwe mutoddemu okwagala ng'ekikula kyammwe nga ne we kubeera kutono kutya kubeera kwagala. W'obeera nga olonzeewo okubeera nga ogattaganya wamu n'okwagala okwo era ne kuyambala bunyama era n'okkiriza kusobole okubeera nga kuyakaayakana okuva eri ensi yo. Abagalwa, mu nsi gye muyinamu empulira ezo ezituddemu ekizikiza, empulira ez'akavuyo era empulira ez'obulumi ezo ennene okusinga amayengo ag'okwagala. Abagalwa, kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga mutegeera ekirungo oba ebirungo byammwe eby'obujjajja bwammwe obw'okwagala obubatuddemu. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti buli mwoyo gwonna mu ngeri emu oba endala nga guyita mu nsi eno ey'obulumi gwali gunozezzaako ku bulumi nga gutudde ku sseŋŋendo eno. Ye ng'era we munozezzaako ku kwagala era n'embulumi nawo mubunozezzaako. Naye kwagala wa maanyi, kwagala wa bwannaggwano. Era w'omutegeera nti buli bw'ojjajjaabo oba buli wozze weeyubula ozze otambulira mu mayengo ag'okwagala ag'enjawulo, kino kijja kukuyamba okusobola okubeera nga okkiriza amayengo gano ag'okwagala gabeere nga gesolosa eri ensi yo mu kadde kano. Omwagalwa, okwagala kuno tekuva mu bujjajjaabo bwokka, naye kuva ne mu bika eby'obujjajjammwe obugattaganya mu bumu, mu bika eby'enjawulo, mu ndyo ez'enjawulo. Abagalwa, muyina omuyiika ogw'okwagala ogwo ogusobola okubeera nga gwesolosa eri ensi yammwe buli kadde. Abagalwa, kino kiruubirirwa kyammwe okusobola okubeera nga mukulaakulanya okwagala kwammwe n'okusobola okubeera nga kubawanirira kusobole okubeera nga kuyambala bunyama eri ensi yammwe era musobole okubeera nga mubeera ekyokulabirako ekyokwagala mu nsi eno. Abagalwa, kwagala ly'ekkubo erikuyamba okusobola okubeera nga okwatagana wamu n'omutonzi. Era tubasaba mutegeere nti buli mwoyo gwonna ogwabbulukukira ku sseŋŋendo nattimba guli bumu wamu n'omutonzi amutuddemu. Oba bakimanyi oba tebakimanyi, amazima gali nti buli kinnoomu atuddemu amayengo ag'omutonzi ago agagattaganya okuviira ddala mu bika byammwe mu bujjajjammwe n'ebyo byonna bye muzze muyitamu ng'omutonzi okutuuka mu kadde kano mu bulamu bwammwe. Abagalwa, musobola okutunuulira obujjajjammwe obw'emabega bwe muzze mwebululamu ne musobola okubeera nga mujjuza obulumi n'amayengo agali mu kkowe lyerimu, naye era mu kadde ke kamu osobola okuyita amayengo ag'okwagala. Ye osobola okugayita mu kaseera we wali ng'okyali muto nga waakazaalibwa. Kiba kitegeeza nti obeera ogattaganya wamu n'omutonzi mu kadde ako kubanga wali okyali muto, mu buto obutali bwa mulundi gumu naye obuto obw'obungi osobola okubeera ng'ogattaganya amaanyi ago gonna gozzoozaalibwamu buli kiseera ng'okyali muto n'okola ejjengo ery'okwagala. Kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okutegeera nti buli mwoyo gwonna ogwabbulukukira ku sseŋŋendo nattimba guzze guyita mu kwagala era guzze guli bumu wamu n'omutonzi era nga oyina ekisumuluzo okusobola okubeera nga oyita amayengo gano gasobole okubeera nga gayambala mu mubiri gwo, gasobole okubeera nga gakulaakulana mu nsi yo. Osobola okugakulaakulanya, osobola okugaliikiriza era osobola okugazimba.
osobola okugaweereza ne gasobola okubeera nga gadda mu bujjajjaabo obw'emabega bwonna ne gasobola okubeera nga gatereeza n'okuwa amaanyi okwagala kw'obumu bwo wamu n'omutonzi si mu bulamu buno bwokka naye ne mu bulamu bwo obw'emabega bwonna. Omwagalwa, obeera ng'osobola okubeera nga kino okikola mu mitendera mingi, amayengo ago ag'okwagala mu kikula kyo geeyongera okubeera nga gakulaakulana, era buli kinnoomu abbulukikidde ku sseŋŋendo nattimba n'asobola okubeera ng'akola ekintu kye kimu. Omwagalwa, teebereza mirundi emeka oba maanyi ki ge musobola okubeera nga mukulaakulanya ne musobola okubeera nga mutuukiriza amaanyi ago ge mwajja okusobola okubeera nga mukomyawo eri ensi yammwe. Abagalwa, eno enkola y'amaanyi nnyo nnyini ddala, era ddemeezi ly'amaanyi nnyo nnyini ddala erisobola okubeera nga libayamba n'okubakulaakulanya mubeere nga mukwatagana wamu n'okwagala wamu n'omutonzi wamu n'okwagala okw'obutonzi, okugattaganya emyoyo gyonna, okutuddemu ensi ez'enjawulo n'emyaliro egy'enjawulo, egyo gy'okozesa okusobola okubeera ng'otonda n'okukulaakulanya kwagala mu nsi yo kati gy'olimu. Era amayengo gano gakuyambe mu kikula kyo mu mayimusibwa ascension, mu mayimusibwa gano g'olimu gwe nga ekitonde. Nze Ssalongo Kawumpuli nkwaniriza oyite amaanyi gange, nkwaniriza ompite nsobole okubeera nga ndi wamu naawe, era nkwaniriza okusobola okubeera nga otegeera nti mundayo mutuddemu amayengo ag'okwagala, amayengo akugattaganya wamu n'omutonzi. Ng'osobodde okubeera ng'okola kino, yogera ebigambo bino wammanga: ekiruubiirwa kyange kwe kugabana okwagala kwange n'okugattaganya n'emyoyo gyonna egyo egyabbulukukira ku sseŋŋendo nattimba. Nga bwe nkola kino, nnyaniriza emyoyo gyonna gisobole okubeera nga giweereza okwagala kwagyo n'okubeera bumu wamu nange. Era mu ngeri emu nsobole okubeera nga nziza bujja n'okukulaakulanya okwagala okwo n'okuzzaawo obumu bwange obwanze bunnyambale bunyama. Obwo bwempaddeyo era ne bwengabanye mu bulamu bwange mbuweereza eri emyoyo gyonna, era nkwaniriza okubeera nga ogabana amayengo go wamu nange paka nga enkola eno etuuse we yeetaaga okubeera nga etuuka mu kukulaakulana kwaffe, oba paka w'oyogera ekigambo nti weebale, lekeraawo, weebale nnyo, weebalire ddala. Ebigambo bino osobola obikozesa, era teebereza nga oweereza kwagalako ng'oli bumu wamu n'omwoyo gwo gwonna, okuviira ddala mu bujjajjaabo obw'emabega bwonna mu bika eby'enjawulo ebibyo n'ebyabalala bonna. Weereza kwagala, weereza obumu, era yaniriza kwagala asobole okubeera nga ali bumu wamu naawe, abeere nga ejjengo eryo ery'okwagala ligenda ne likomawo okuva eri emyoyo gyonna ne lijja eri ensi yo ate ne ligenda n'eri abalala. Wekkirize ggwe kennyini osobole okubeera nga oyambala bunyama amayengo ago era ogafune, era naawe osobole okubeera nga ojjuziddwa ekitangaala okwagala n'obumu. Sa okwagala okwo kuyingize mu bulamu bwo ate era okufulume. Teeka essira mu kukulaakulanya kw'amaanyi gano mu ndaayo,
nga wooweereza kwagala nate era nga w'omukowoola asobole okubeera nga ava okuva eri emyoyo gyonna. Abaagalwa, kino kijja bayamba okusobola okubeera nga mukulaakulanya amayengo gano ag'okwagala eri ekikula kyammwe, era mweyongera okubeera nga mukozesa enkola eno. Kwagala n'obumu bweyongera okubeera nga buzimbagata n'eri ensi yammwe, era mu nda yammwe kwonna kubayamba okubeera n'empulira ey'okwagala nga kukulaakulana mu nsi yammwe. Abaagalwa, eno nkola y'amaanyi nnyo nnyini ddala esobola okubeera nga ekulaakulanya amayengo gammwe ag'okwagala n'okubagattaganya n'ensi yonna, si mu mwaliiro guno gwokka naye ne mu nsi ez'enjawulo n'emyaliiro egy'enjawulo. Omwagalwa, yeggwe atonda enkulaakulana y'okwagala, era yeggwe ayongera enkulaakulana eno ey'obumu, era nga nkuwa ekitiibwa ku lwekyo. Omwagalwa, teweetaaga kubeera nga weeraliikirira ku mayengo gonna agalala gonna agabeera gazze, kubanga obeera togataddeeko ssira, naye obeera otadde essira ku kwagala na bumu. Togeeraliikirira. Mu ngeri eno, kola kino ofune era ogabe. Bw'onaamaliriza kino gamba nti maliriza, then owulirize maama wo Natimba ng'akukutte mu ngalo, owambaatire akabonero ak'okutegeera nti oli bumu wamu naye. Nkwebaza nnyo, ndi Ssalongo Kawumpuli. Weewaawo. Practice eno tugenda gikola bwe tuti. Kola ekirubiirwa, gamba n'ekirubiirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu, n'ekirubiirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Kozesa kye tuyita okussa okuli nnomo, okwa bulijjo. Laba ekitangaala nga kiyingira mu nnyindo zo ate nga kifuluma, nga kiyingira mu nnyindo zo ate nga kifuluma. Mu kufuluma, laba ekitangaala kino ekibeera kifulumye nga kikwata ku buli kinnoomu, nga kikwata ensi ekwetoolodde, era laba nga kikwata ku bulamu bwo bwonna, era nga kikugattaganya okusobola okubeera ng'oli bumu wamu ne maama Natimba. Leka ekitangaala ekyo kyetooloola era kikwate ku buli kinnoomu nga kiva mu nnyindo zo, si mu kamwa this time. So osobola okukikola emirundi 9 katugambe, oba osobola okussa ng'oli nnomo, naye emirundi giri 9 gikole nga giri deep oba nga gy'amaanyi, naye ng'oteebereza, oyingiza ekitangaala, ofulumya obuguwa obw'ekitangaala obugattaganya wamu n'ensi ez'enjawulo oba n'ebitonde byonna ebikwetoolodde, then olabe nga amaanyi ago gakugattaganya wamu ne maama Natimba. Koowoola, gamba nkoowoola Ssalongo Kawumpuli, nkoowoola amaanyi go n'okubeerawo kwo, era wamu n'abaluŋŋamya bange bonna. Nkoowoola era nsaba okutegeera n'okumanya okw'amaanyi gange ag'okwagala agatudde mu nda yange, nsobole okubeera nga ndi bumu wamu n'omutonzi antuddemu. Ng'omaliriza ekyo, yogera ebigambo bino wammanga. Ekiruubiirwa kyange okujja wano kwe kubeera nga ngabana okwagala kwange, era mbeere bumu wamu n'emyoyo gyonna egyabbulukukira ku sseŋŋendo eno, nga bwe nkola kino nnyaniriza emyoyo gyonna gimpeereza okwagala kwagyo n'obumu wamu nange, era mu ngeri y'emu mu bukkakkamu n'obwegendereza nja kubeera nga njozaayoza n'okuzza obuggya
n'okukulaakulanya amayengo gano ag'okwagala n'ag'obumu gayambale bunyama eri ensi yange era ngawe n'oggagabana wamu n'abalala nange wamu n'emyoyo gyonna egitudde ku sseŋŋendo eno. Nnyaniriza amayengo gammwe gasobole okubeera nga gali bumu wamu nange era enkola eno ekole ki ebeere nga etuuka mu bwasse wamala. Weebale nnyo. Kati teebereza nga olaba ng'omaze okwogera ebigambo ebyo, teebereza nga olaba otudde wansi mu bwongo bwo. Laba ekitangaala nga kigattaganya wamu n'emyoyo egy'enjawulo nga gikwetoolodde billions 7 ezitudde zonna ku sseŋŋo nattimba. Teebereza bonna nga nabo batudde mu ngeri y'emu. Ekitangaala kive ku mutima gwo kigattaganye ow'omu maaso, kigattaganye ow'okusaidiyo, kigattaganye mu ngeri yonna gy'oyagala. Osobola obagattaganya nga bangiko, then nabo bagattaganye abalala. Okitegeera? Ng'omaze okubeera ng'obagattaganye bonna billions 7 bonna ng'oteebereza, laba ekitangaala nga kiva eri omutima gwo kigenda eri bo bonna. We kigenda eri ebyo bonna billions 7, leka okirabe nga kiyambuka waggulu mu ssaako okuva eri bonna billions 7, ate kimale kikomewo kikkirire wansi. Oba okitegeera? We kimala okukkirira okuva wansi kikomewo era okikomyewo mu mutima gwo. Era okole enkola eyo emirundi 9. Oba okitegeera? Okole enkola eyo emirundi 9. Ng'omaliza omulundi ogw'omwenda, then wuliriza nga mama nattimba kutte wansi mu bigere byo, manya mu mikono gye, then okomewo oveeyo, okomewo osobola okubeera ng'omaliriza practice eno. Oli waddembe okugikola emirundi gyonna gy'oyagala okubeera nga ogikola. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.